Kitalo kubya Victor Kamenyo bibino atenga Maya Musuza Rema Namakula chimukolede wali ku birthday yade baya ukanane Eddie Kenzo SB4 gamu buguma rakuletira Charles omukazi ayambadde bwerere bibino ku TikTok fire atenga ye Hajat Kalodwa gamba janga kulombele duwa ebizibu birenga bitera namba esemba 67 na wansi mukobira birenga kuyamba kale katugendere mawulire gafe agalero ngago natana bakumpela kano ka video ka like mbadde nsabo kampele ka like video berenga isolo tambula eri muntu yena eri fanu wa Rema Namakula oba Eddie Kenzo kwanga bine bintu betaga biwuliriza kale olunaku olwalero Rema Namakula yadenga bayawukana ne Eddie Kenzo avuddeyo nagamba ye alina ekirabo kya Maya Musuza era nga kino kiyongedde okulaga Eddie Kenzo tino mukyala gwe yasulawo bambi yali mama omutuufu era nga bamingina kulekera ka video ka Eddie Kenzo era nga kana kayimba yakakoze bagamba yakakoze nga kadedicatingira Rema Namakula kale kankulekere ka video ka Eddie Kenzo era nga nkomeone Namakula nga abyogerako mwezi ensonga Talo wano muwuliriza buli kimu temusengejja mbewunyanye ensangi zino ebibuuzi bya Facebook TikTok mutwale sagalasagalako kyoyo Kenzo tawasa omutima bamenya yasigaza bibajjo bajjo simanyi oba mubijjawa ebibuuzi byemunyumya bitanyumya muwadde abantu abandi nyomize ebyobwegasi atenga Eddie Kenzo tubitadde mabali muzeyi Charles ye yagadde nga wafunye omukazi omweru era nga kino kyavuddeyo ne kitabu abantu ku TikTok ne batabuka ne bagamba tefe nga tetufunanga abakazi aberu ololo SB4 bebe muzeyi yagala Musa atataka bichi omukazi wanamu banange bigambo byabadde wali ku TikTok era nga nawe gwe kenyino solo tuendowooza yo SB4 byakoze birungi oba si birungi wali ku comment section era nga nkulinze ngenda kuba replying kale ebyonga tubitadde mabali mu nsonga za Fifi da Queen ndoza mubadde muzigoberera ne wamuna bakulu ba Bukedde TV1 olunaku Rejo Fifi da Queen avuddeyo nagamba tino yali abakolera singirwa kuba mbuno yali mwavu kwanga kigambibwa ntino Fifi da Queen yali abakolera ku sente ntono nyonyo nga kino akikola lwakuba yagala ku exploringa talent ye ndoza mumwe mukimanyi ntino Fifi da Queen abadde ne talent amanyi nyonyo wali mu nzanyo ya film era aba romantic entertainment abasinga bavuddeyo nga bamulwanira kati naye kyategekeseddwa ntino Fifi da Queen yafunye baloya abatuufu era nga omu ku baloya ayinza obanga Elias Lukwago era bagamba kubanga bagamba mu Elias Lukwago yetiri musango gwakwata ne gukola ki ne kugana kale ngenda kulekera ka video ka Fifi da Queen era nga nkomeo na ga Victor Kamenyo bambi all I can say to my former bosses nali mwana nenkula oba nali kinyonyi ekito nemmere ebiwawaatiro nga sikyajja mu kisusunku kyamu nali nina okubuuka ngende neeyiriza obulamu it is what I did peacefully ng'omukazi owamu however I never knew iranga abayogedde ku nfa ya Victor Kamenyo kitegerekise ntino teyafudde wabula just yazirise we yakitegedde nti mukazi we bamuwadde emmotoka worth million 5 ezo Victor Kamenyo tazirina era nga kigambibwa ntino ezo se bamuwadde mu yategedde mu bamuwadde emmotoka we yazirise era nga video mwagirabye nga azirise ngenda kubangi kulekera maasawo era muwulire nga abatabani ba Victor Kamenyo nga bamusitula muteka mu ambulance naye nga ensonga bati kyategerese ntino emmotoka gye bamuwadde oba sugar daddy gye yawadde mukazi wa Victor Kamenyo yaleese obuzibu kankulekera ka video era nga nkomewo n'amawulire amalala Temukwata kamera jako kamera zo nawe jako kamera zo tugale ubayo baba bakamerera bazejja ubayo bananga kyakigenda maso naye era ddala zino zibayita stand wakyaliyo omuwala asobola okukanyuga sente lwaki lyakulimbalimba nti akusonyiye n'amala otwala obusente buno obumuli n'obukeeki n'amala n'akubulookinga naye lwaki mutulimba bantu mmwe